Nze mugole asoose okugira ku mazzi Chosen Becky muyina maaso awo wamma ng'ebigambo ebyo abyogera kw'otali n'okuwana Professor Ssekajja obugambo obuwoomeekerevu. Takumye ku ekyo ayina ebigambo by'awandiise era ebipande ebyo n'abiwa abaana ebiviiriddeko okunyiiza abantu nti naye leero alimba akisuusizza nnyo nabyo ogenda kuba ng'obyefunirako mu maaso awo. Tamale Mulundi Junior avuddeyo agenda kuwa mukyala Sharon emitwalo 50 ku Christmas. Takumye ku ekyo n'amugamba nti yeegendereza abantu bayita mikwano gye okuli Kasuku n'entambi ekitali ekyo bajja beera nga bamuzaayo mu kkomera emirundi n'emirundi. Mugamba mutya mwasibye mutya kansuubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo n'omugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna bye banteekayo wano ku Sylvia News Extra. Suvi Airport Pick Up and Transport Service bannange tutwalira ddala abantu, tutambuliza ddala abantu abagenda ku bisaawe tubatwala, abava ebweru okubakima ku kisaawe tubikolera ku ddala. Gwe wenna oyagala kugenda mu kyalo, oyagala oyina famire munaye bookinga Suvi Airport Pick Up and Transport Service ngenda kubanga nkutambuza. Oba oyagala ku pate munange omanyireyo tusibye emikolo gya Chosen Becky wamu ne Ssekajja nga gituuba hulu gituze no gituzeeri. Naye munange no Chosen Becky akoze akatiisa era ye amiiri ndikiteeta amiiri. Wedda abaana bagamba mbu mukwateko amize restaurant nga mu kukyalo kwa Becky bagamba amize mulawo kati amize restaurant. Ate olowooza Chosen Becky tajidde ku mazzi n'omwami nga bw'obalabaawo. Muyina maaso wano nga yeewana nti ye mugole yekka asoose okugira ku mazzi nga namwe mutegeera Becky yenna ayogera oyinza ogamba si mugole bannange. The pressure increase. Enyumba etomedde emmotoka. Kale mugenzewa Mr. Ssekajja, the pressure increase or decrease? Chosen Becky bw'atyo munnange alagiridde nti teri mugole mu Uganda yali ajjidde ku mazzi wakubalumya muntu naye era nga takumye ku ekyakoze akatiisa munnange ng'abaana be bayingira mu kidaala okuva ku mukulu ono gwe yazaala mu Roni paka ku babajibu ono dictator abiri gwe yeegaana munnange baze bakutte ebipande ebyo nga woobiraba naye mulimu ekisinza okunyiiza abantu ne bagamba nti Chosen Becky naawe oli bw'okisuusizza nnyo ekipande ekibadde kigamba nti nomunaye finally bamaze ne bafuna taata omulungi agamba alabirira afaayo alina kakeya wabula bannange era asemberedde dictator amiri mumukwateko kubanga omukazi ono ye alina enkuba gy'amukuba mu kugamba waliwo omuntu nga yakutokyalinga naye nga ne ex wa Professor Ssekajja munnange naye alabiseeko bw'atyo bannange obuyimba ennaku zino bwayimba mukazi wattu bukwasa ennaku naye munnange n'okuvayo bamukyawa yayiga okwekolako anyirira akameekaapu tekakyamuvaako leka enjala yenjogera ekindeke ekibannange naye nga emabegakaawo yali ateekamu ennyimba ez'ennaku naye ennaku zino ateekamu nnyimba za laavu ayinza okuba nga naye munnange yagudde mu laavu oluvannyuma lw'okulaba omusajja ng'ate ebintu byamusuulawo n'agenda n'omukyalo mulala Chosen Becky nga biri serious era nga munnange Becky ne taata maama balabiseeko we batyo nga wobalaba awo nenge kino eryo lyonna buli muzadde kimugwanira era essanyu okulaba ng'omwana we aba ali successful kwegamba tamuswaza. Omanyi munnange abazadde bibaluma nga balabye tetwenyegenya tofumbirwa ozaalira ku lujja okola ki munnange omuzadde kimuluma ayinza obutakikwatulira naye kiba kimuluma munnange Becky kiraba nga n'ebigenda mu maaso obiraba ku mukolo gwa Chosen Becky leero ng'owulira mu mutima gwo oyinamu akasajja akazimbye ng'owulira ofa obulumi owulira ofa obusungu owulira bikunyiiza kakana bulungi nnyo weegambe it's okay oyite erinnya lyo weegambe Dear JB obanga erinnya lyo gwe JB oba Dear Maureen Dear Mariam it's okay let people be
Let the girl shine. Let her enjoy her moment. It is okay. Congratulations, Becky. I am one of the people that are very happy for you. I do not care the background noise, but I'm happy for you. Not because of any single reason, but because you have accepted to enjoy the moment. Ate nga naawe ndaba kyenkwagaliza kyenjagala oyingire omwaka guno omupya ng'okyegamba. Live the moment, enjoy. If at that moment everything there kireeta essanyu, enjoy the moment. Regardless, oba maaso awo bijja kugivaamu amaziga oba birivaamu, you do not know. But now that you know nti essanyu weerere lirabako, please live the moment, enjoy. Do not let those negative people, those envious people, those sorrowful people, misery loves company. Toleka abantu abo abaagala onakuwale buli kadde bajjewo essanyu lyo. So if currently whatever you're going through brings you happiness, please enjoy. Enjoy to the fullest. When that time comes for crying, you will cry. You may even never show them that you're crying. And when that time comes, never show them that you're crying, because that is what they will be waiting for. I wish you a blessed marriage. Katotukuze obufumbo, oyingire mu line y'abafumbo. The government now recognizes you and your dear professor as wife and husband. Aho no we tuli bantu bange nti munnamwe muleke yeeyagale. Omuntu olina okweyagalira mu kaseera konna olina okweyagalira. Munnange abantu baali bagamba mbwera Becky takolagana bayimbi alina omutima omubi. Munnange nno abayimbi bazze era nga abamu bayimbye, Lydia Jasmine ayimbye, Gyostede ayimbye n'abalala. Omanyi gw'omugambo mukwana ensangi zino gutokombokera ddala omuyitirivu ennyo naye nga yekyoze ne Becky wakubalumya airport pick up era nga tutambuliza ddala abantu okubajja ku kisaawe n'okubatwala ku kisaawe. Tulina badriver abalungi ate nga tulina ne free wifi. So gwe wenna mukwano gwange okwewala abafere okugwa mu babbi, kola kintu kimu, kubira Suvi airport pick up ate osobole okutambula obulungi era n'ebintu byo osobole okubituusa ewammwe wamma nga tewali kibbiddwako. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo WhatsApp n'okuba direct call otugenda kubanga ate ensonga ezo tuzikolerako ddala. Oba oyagala muzaddewo oba baanawo oba ssengaawo jjajjaawo akusurprising, oyagala kusurprisingire ku kisaawe, ebyo byonna mukwano wano Suvi airport pick up tubikolerako ddala. Mukwano okujjukiza weewala abafere kolagana na Suvi airport pick up. Ate nga bbeeyi ya nseko buseko kati simanyi gwe wenna atannaba ku bookinga Suvi airport pick up. Omukama bankubire tutambule bulungi. Munange bwe tweyongerayo ne Sister Junior muyina maaso awo nga agamba nti abantu abaviiriddeko okusibisa Shalom kwe kuli Kasugu ne Frank Antamimbu munnaye be bamuwaga kyokka ye n'ayogera ennyo n'ayisaawo ate bo ne batuuka kakiseera ne basirika era agambye nti bambi naye awulira okunyolwa kubanga tayagala muntu kale kubeera mu kkomera. Takomyeko ekyo n'agamba nti mukyala wa Shalom ku lunaku lwa Christmas agenda muwa emitwalo 50 gasobole okumuyambako engeri Shalom wataliwo bingi byayogedde n'agamba nti ekyamasima Shalom ye akisuusiza ddala. Ngenda kubanga mbatuusako akatambi maaso awo nenga nyongera bajjukiza Suvi airport pick up and transport service nze kennyini baddiyale mu buno budde bwa nnaku nkulu mujje tugende mu kyalo ombuukinga ne nkutwala mu kyalo. Muganda wange Shalom Kaweesi baamukutte olunaku lw'eggulo ne bamusindika e Luzira ajja kumawo nga 3 December. It's very unfortunate kikwasa ennaku naye I did my best. Shalom namusonyiwa nze na byonna bye yanvuma ne famire yange era simuyinaako buzibu naye bwe nategeera nti alina omusango omulala. Everybody knows I reached out to Frank Antambi, I reached out to Zubeda ne mbawandiikira messages ne mbagamba mukwano gwammwe alina omusango, it's very bad, bagenda musiba. Let us find a way how we can talk to the complainants. Kyebakola banvuma buvumi, kyebakola banteeka ku media campaign ne basasula babloga ne banvuma ebigambo bingi ebyesittaza. Yet I was very innocent. I was just trying to help. Naye olw'okuba nti Ntambi, Zubeda and other YouTubers, some of them are obsessed with me. I think they are competing with me, they are fighting me. That's why they didn't listen to me.
bakola amalala mangi ne bavuma abapoliisi ne baganga poliisi ya Uganda bwetamanyi byekola. Ntambi n'atuukako noga nti yagenze katwe ku poliisi interview gye eri ewa Zubeda nga Shalom bw'atalinayo fayiro era nze abadde abikola. Kambabuulire ba YouTube twetereze tuwe poliisi ekitiibwa naye ejja kituwa. Buli muntu wa mugaso mu mulimo gwe. Bino ebintu bye muliko eby'okuvuma abantu mufune views. Ne muvuma omuntu ewa Zubeda, ne muvuma omuntu ewa Shalom, ne mumumalirize ewa Kasuku. Mwe mufune views nga we muwebuula abalala. Ogwo omuzannyo gwaggwa. That game ended. Era mbabikira. Bavumi bannange nga nange mwendi. Ebintu si byangu nga bwe mubirabe ennaku zino. People tired. YouTube kati gwafuuka mulimo buli omu ayagala views afune sente on the expense of others. Oyo mwana Shalom singa tali luzira naye gaali malala. Abantu bakutte emmotoka yo genda ku poliisi bulungi. Sigira obabuuze nti wane emmotoka yange lwaki mugikutte. Badda ku channel zaabwe kuvuma buli omu. Nalabye n'omulamuzi munyiivu. Tovoola balala. You have a case. You have a sanctioned file. Oliawo ovuma buvumi. Ba YouTube mukendeeza amalala. Tukendeeza amalala nga nange mwendi. Tukendeeze ku malala. Otherwise ffenna tujja kuggwera luzira. Ebyo ebintu by'okuvuma abantu ne tuvuma famire z'abantu nga nange mwendi si birungi ge mazima. It's not good. Oyo mwana Shalom bamuwoni nga adda ku Baba TV ne program ne bagijja kubagiyita ebitaala. Nga ina abayimbi bagenda n'avumirako ne bamuwa warning. N'omwana yali akola program eyo ne bamugoba. The boy continued doing the same thing. Nga muli awo mutunuulira. Today the boy is in prison. Mwefuula abalumirirwa. The problem are you YouTubers. Abantu bavuma abantu nga muli mubalaba mubawaana. When they are taken to prison, katolo ne muvaayo ne mutandika olw'oluzungu lwammwe olw'ekyavu. You see they are manipulating the system. You see what I don't want. There is nothing you don't understand. Tukyuseemu for the better. Bino byonna ebyokwevuma ebyokwewemula tebirina gye bitutwala bannange. Kati mwali munvumira ki? You abused me. I'm very innocent. I'm trying to help you. Nga muli ku YouTube anti mwagala views. Munfudde omubi. Ensi yalabye I'm not bad. The whole world so. I'm not the complainant. Eyasibye Shalom ye full figure. Ninna bawandiikirako kantambi. Kefuula akamanya amateeka. Lwaki bakusiba? Gwe lwaki bakusiba amanyinya amateeka? Nga kawabya omwana. Tugenze enaggulu PPS unit ye yagala abaziba emisango. How do you have a case at a police station and you go to Naguru? Gonna gaali malala. So tukakanya amalala. Obwa serebu bubaako ebukoma. Police tujiwe ekitiibwa naye ejja kutuyamba. Bwe tugiyisaamu amaaso bajja balaga nti emirimu bagimanyi gye bakola. And that's what Shalom saw yesterday. Era buno bubaka bw'abaserebu. Obwa serebu bwo bukomeno. Police temanyi serebu temanyi munene. Omuntu kakkana. Yogera nabo bulungi. They will help you. Aba police abo si babi. Bw'ojja obulungi bakwata bulungi. Naye nga Shalom bambi musaasira. He has stupid lousy friends who could not tell him the truth that now things are not good. Okay? Neze simulinaako buzibu era Mama Jaden nyina mwaye emitwalo 5 ga Christmas mukyala wa Shalom. I'm going to give her 500 for Christmas because I stand with Shalom. Sagala muntu kubeera mukomera but abadde ayiseewo okwo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu